okuva mwaka gwa 65 takyusangako tatandikanga kintu kirala, talina kuwummula, talina kunywa, teyeebaka, si lwa kintu kirala wabula ku lulwo ggwe omuntu w'omulembe guno okufaananako ne Nuuwa Katonda bwe yatawaanya obulamu bwe nga amuwadde obubaka obw'okutegeeza abantu, bwe yamuwa emyaka 12 alabule abantu ab'omulembe ogwo naye bambi tebaafaayo. Kale okufaananako ne Nuuwa n'omutume Kaswabuli mu mulembe gwe guno akola bwe bumu ddala nga Nuuwa bwe yakolanga mu biro bye ng'ategeeza enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Kale kiri gy'oliggo muganda wange naye mwannyinaze abatuwuliriza okuwaayo omwoyo gwo otwale ekyo ekyama kya Katonda ekyaweebwa omutume Kaswabuli, obutafaananako n'amadiini amalala gonna agali mu nsi olwaleero, kuba amadiini gaawukanye si nsonga mwonna muyinza okuba mukkiriza kintu kyekimu naye ate mwawukanyemu, naye kimu kyokka Mukama waffe kyeyogera nti obwakabaka bwe bwawukanamu obwo obwakabaka buba bumaze okugwa. Kale gwe muganda wange naye mwannyinaze obanga oli mu ddiini gundi naye ate nga mulina okwawukana wakati mu mmwe, munnange oli ku buzibu, obuzibu bukujjidde, obwo obwakabaka bumaze okugwa. Wabula enjiri Mukama waffe gye yaleka eyo yebuulirwa, gye yagamba okubuulirwa mu nnaku ez'enkomerero, okubeera omujuliro mu mawanga gonna. Olwo ebigambo by'enjiri we birikoma, banange enkomerero we litandikira, okufaananako n'ebigambo bya Nuuwa we byakoma, amataba we gaatandikira, ebigambo by'abamalayika bwe byakoma mu bibuga Sodoma ne Gomora, omuliro we gwavira mu ggulu ne gwokya ebibuga bino byonna. Kale Mukama waffe kyekiyogera nti nga bwe kyali mulembe gwa Nuuwa era nga bwe kyali mulembe gwa Lutti, bwe kityo bwe kigenda okuba ne kukuddako omwana w'omuntu. Kale eno yenjiri Mukama waffe gye yasuubiza ebuulirwa mu linnya lya Isa Masiya, eyabikkulirwa omuweereza wa Katonda atudde mu maaso g'omuzindaalo mu kiseera kino, omutume Christopher Besori Kaswabuli, okubuulira ekyo Mukama kyeteeka ku mutima gwe. Tatandikanga kintu kirala, tayongerangako ate tasalangako. Mukama waffe kye yaleka kyakola, abatume kye baabuulira kyabuulira, tatandikangawo ddiini yonna. Kale nkwaniriza akawungezi ka leero omutume waali mulamu, akomyewo nate ku lulwo ng'omuntu awuliriza radio Apex, munange kye kiseera kyo, teekateeka omwoyo gwo. Nze sijja kuba na bingi nnyo akawungezi ka leero, era ne mu kiseera kino atuusa mu kiseera kino era ng'ava wakati munamungi w'omuntu era olw'ekigendererwa Mukama kyateeka ku mutima gwe. Kale nkwaniriza akawungezi ka leero, sebo omutume nkukulisayo mu lugendo lw'obaddemu awamu ne bw'obadde nabo bonna. Nebaza Katonda akutuusiza emirembe mu kifo kino era awamu ne bonna b'otambudde nabo. Nze muganda wo mununule okubanjulira omutume, sijja kuba na bingi nnyo. Sebo omutume nkwaniriza eri mikwano gyo, abantu Katonda byateeka ku mutima gwo n'ekyo Mukama kyatadde ku mutima gwo, akawungezi ka leero. Saba Mukama akuwa omukisa sebo. Abaagalwa bali omwagalwa mununule, kanebaze omwagalwa era ali mu byuma enyalisa okuyitegeera bulungi, mupya nnyo, munyirivu, alina n'obulevu butonotono bwe butyo ku mumwa gwa waggulu, alabika musanyufu bw'atyo. Omanyi Apex nze ekyo kyensanyusizaamu abantu bamu bantu balamu, bannange abaagalwa mwenna, gasaba okugenda wala nsooka kulamusa nakwebaza abantu ba Apex. Mbaagala nnyo nga munjagala era mmanyi nti bwemmala ibanga muyinza okwebuuza nti munafu agenzeewa, si lwaki si lwakuba nti wakati waffe waliwo ki, nedda wabula mukwano. Kale neebaza Apex kamiti yonna na buli n'abakola, baagaliza omukisa gwa Katonda yembuulira oyikenga gye muli. Yes, mu kiseera kino abaagalwa, nze Nzuuno Kaswabuli, omubuulizi w'enjiri ya Isa Masiya. Mukama gwe yeerondera ng'omunaku n'amukwekamu ekyomuwendo, nga bwe yakweka mu Peetero, nga bwe yakweka mu Bandereya, era bwe yakweka ne mu Kaswabuli. Kyenina kyekyo tekijulukwa ng'era omwana bw'abagambye. Witeebereze okuva mu mwaka 65 tojja kulaba nti nze ate nina kye natandiika, kubanga nze sitandikanga. Bayibuli egamba nti mwasimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi. Nze nasangawo Bayibuli egamba nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda. Mukama yatandiika enjiri eno gyembuulira ayitibwa Isa. Sikyusangako n'akatono yasigenda kukyusa okutuusa gwe munange ali eyo ng'oba oyaanireyo okutuusa lw'olijja ne tubeera bumu mu lugendo lwaffe. Oba si ekyo bw'olimanya gy'oligenda. Kale ku lw'ensonga eyo neebaza Katonda ampadde omukisa guno okutuuka wano leero
era nebaza yonna gyembadde bannange bembadde nabo mu Suma mwebaza mwebale omukulu musimye yebale nnyo okunyaniriza n'abalala mwenna abantu betulese awaka bannange mbaleseewo nga ngenda kubeera mu ngendo 2 yenva mu Suma era nawano olw'ekigambo kya Mukama okasuka eri mikwalo gyange ababadde bagamba nti munnaffe yagendawa waliwo ne yankubira essimu n'agamba nti nze nindiridde gwe kukulabako obulabi neyambula esapuli ngisuule wansi olyoka onteekeko emikono kikakase nti munnange nvudde mu bukatuliki sina kyendabyemu wabula kunywa omwenge n'ebintu ebirala bingi temuli mugaso temuli bantu tebalabamu bwa Katonda ate bwe bali kusinga kulya bisiyaga babogerako ebintu bingi kale nze munnange maliridde nsijja era osanga ku Sande atuuka bannange abantu mujja kuzuula oba mwagala oba temwagala kubanga ono ye Katonda olaba ensonga eyo obanga bajja abantu nga bwe mbasomera bulijjo ono tubasomera ebyawandiikibwa nsisogerangako bwongezi nga nteese kujja kuteeka nga bannaffe bali abaliwo okukuba kerere ati Samwiri essula 5 nanyiriwe ziti azireka eyo n'adduka mayiro namba n'alyoka ajja wano n'awooganya abantu bonna nti bonna bali nga bayaayi emmotoka yiye ejja wetwala ekyamagero kyo esala nina esala gyengenda kusoma nze si bwe ntyo ebyo byonna bipya abala mbategeeza eddiini yonna bwefa yenkana ezimbibwa ku bukyamu obuzikiriza buli Peetero yayogera sinsonga oyagala oba toyagala naye njagala tutegeere muganda wange gwampuliriza awo bwezimbibwa Mukama waffe yasooka okubyogerako bannembe bobuni babalijja olaba balikyamya bangi okukyamya kyeki bakyamyanze okusooka ng'erinnya bakyamya okubajja mu linnya ne bateeka mu luli mu mannya olaba ensonga eyo ensi mwetafunidde mirembe kubanga singa ng'erinnya eryo lireeta likyusa abantu ne balokolebwa buli muntu alirina olaba ensonga eyo bayingiza obukyamu obusikiriza obwa buli ngeri bwe njogera ku ebyo n'ebiseera binanzibwako njogere ku ki kukubatiza ku kyamu olaba ensonga eyo kukufumbirwa ku kyamu njogere ki kuzina mazina na buli kimu kyonna kyonna ebyengeri eyo kwambala misapuli ebyo byonna bina bukyamu tebina kyebigasa n'akatono ekyo nze njogera kaswabuli ojja kubitegeera kakati oyinza okwogera bwento n'owulira mulingo owulira ekiruyi ky'amaanyi Yesu bwe kyali ku Mukama waffe bwe kyali kuba Peetero obanga bakola kirungi wali kirungi kye bakola mu lugendo mu mulyango gwennyini gwe bayitamu ab'ebitiibwa bwe batuuza omusajja omulema n'amalawo emyaka egisinga mu 40 owulira ensonga eyo abakulu bayitawo bamuwayo ak'ekikumi ng'agolodde obugalo lunaku olala ngenda kusoma busomi naye kankyogere ng'obujulizi kubanga nekyengenda okwogerako n'agolodde obugalo ne bamuwa 10 naye ng'eri bagenda kufuna mamiliyoni n'amamiliyoni ge bagenda okusolooza nti sente za Katonda Peetero bwe yajja yayogera butereevu n'agamba nti tunuuli yaffe kubanga yasabanga sente ng'atunudde wansi naye bano yamugamba nti tunuuli yaffe naye musa amaaso n'aba Peetero n'agamba nti effeeza ne zaabu tetubirina kyenina kyenkuwa situka otambule mu linnya lya Yesu Masiya amangu ago omusajja n'asituka n'atambula enduulu ne zikuba kambuuze okumanya nga amadiini gayimiridde ku bukyamu amanyi gana amadiini mazzukulu gaagali agasooka Abafalisaayo n'Abawandiisi n'Abasadukaayo olaba ensonga baatwalira ki abantu bano mu kkomera baali bakoze ki ekibi bubi ki baali bakoze okuwonya omulema webayitako bulijjo maanyi ekira buyinza ki bwe mukozesa ndowooza ebintu ebyo tujja kufuna ekiseera okubiikako abaagala bange mwenna mbatumidde mwenna abamasiya abali mu ejjinja balamusizza nnyo omulira Mukama waffe Yesu Masiya bw'omwakkiriza era neebaza Katonda waffe atukuumye era tubeesaawo mu buli ngeri yonna yonna gye ntambulidde bannange tambudde ebitundu bingi nnyo era yonna yonna tufunye baganda baffe awamu tufuna 2, 3, 5 waliwo tufuna 8 wetu bonna lumala bwentu tubabatiza mu linnya Mukama waffe kale bannange abantu bali kuwulira ekigambo kya Katonda abalonde bali kuvaayo abalonde bali kulaba kiki obulokozi bwabwe buli luddawa kale bannange mwe bali kunsabira ne bonna binayita nabo beera natambula ne Maama Saala bwe twatambula n'abaana bangi abayimbi era
n'abalala bonna mwebale nnyo okunsabira kanisa y'Ejjinja mwebale manyi nti mwali ku mavivi nga mutusabira era nga mukola bulijjo abaagalwa mwena mwena abali ewala amamasiya mwena mwena gye muli mwena mwena mbalamusizza nnyo omulya Mukama waffe Isa Masiya abali ebondaawo ansookeraawo omwagalwa abali koowa era n'abaana baffe abasomaawo kanzireko okujja mujagusi wennyini mwagalwa Kigenyi nemukyala Kigenyi n'abalala mwena mwena mbalamusizza abali ekirewe mwenna batumidde nnyo abaagalwa ow'abasatu n'omwagalwa Kaswabuli mbalamusizza nnyo era mbageza omukisa gwa Katonda okubeera gye muli kanisa yonna yonna eri mu Maserengeta eri mu Bukooli eri mu Bunya bannange mwenna mbatumidde nnyo mwenna bwe twali eyo nga tuwerekera omubiri w'omugenzi Dawudi Yakobo mwebale nnyo era ntumidde nnyo namwandu n'abaana bonna bamulekwa mbalamusizza nnyo nnyo omwoyo ogubaagaliza obuwanguzi nga taata wammwe yawangula n'afiira mu Mukama waffe Isa Masiya omubiri twaguziika omwoyo gwagenda gyali ekyo mukikakase era buli muntu yenna kyalowooza era kyetumanyi amadini tegabaleeyo tegabimanyi olufa nga bakolima itaka mutaka enfuufu mu nfuufu evu mu nfuufu gendo yake buli bebakola tebitegerekeka tebiri mu kigambo kyamu tebiriimu olaba buli lwoyogera ekigambo ey'abantu nga tekiri awandiikibwa tekinywelezeddwa kigambo kya Katonda oli nabbi wa bulimba era okyamiza abantu ba Katonda olina kyobanoonyaako ate kaakati ennaku zino kyeki obukyamu kwe kuyimiridde amadiini ku madiini gonna Katonda w'amadiini gonna sente mulete sente za Katonda bitundu bya 10 nalina abantu abasatu mulete ekitundu ky'ekumi n'owa 10 naye ekitundu n'ogamba nti bannaffe bakino bali bameka kale bannanga baagalwa nde wano ku lw'enjiri ya Isa Masiya era nga bwe mbagambye nze kitandikanga nedda nayitibwa ng'omusingi weeguli okuyitibwa kwange nayitibwa ng'omusingi weeguli owuli ensonga eyo ng'amaze okulokolebwa mwaka 63 mwezi gwa 8 nga 17 lwenazaalibwa omulundi ogwokubiri olwo nva mu ddiini mwe nali bagiyitanga Anglican Church biki ebyo ni munange nga osoma obitegeera ennaku zino bagiyita Church of Uganda tebawogera tewali ddiini erina linnya lya kitundu ekyo tewali ako ke kawuliro kembawa nti mulabe obunabi bw'obulimba obwo mu bulabe era mu mazima gennyini abantu abali kubonyabonya ensi abateesa ensi ku bunkenke abatujwa abali kututawaanya bona bona balina amadiini olaba ensonga eyo wano gyobusemba tyabatuttidde omuntu kumusala busazi kuveeni ng'ali ku ntebe akuuma ne baveeni bamukwata kiyifuyifu ne bamusalako obulago ne bagenda ne bamenya ne bayingira mu dduuka ne banyagalula ebintu byonna bannanga bo bona nti balina amadiini ku lw'ensonga eyo bannange mwenna abakkiriza mwebaze Katonda waffe atwagadde omulembe guno nga bwe yayagala Nuuwa mbategeeza nga amazima ensi egenda era nga bwe kyali mulembe gwa Nuuwa okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya si njiri zino zibagamba nedda ezo si za Isa Masiya no ezo z'abantu era za Yesu nze Yesu sibagaana naye si ye Mukama wange nze tandukolanga ku musalaba kuliko abantu babiri asooka yoyo nayini bbaluwa yawandiikibwa Piraato owuli ensonga eyo Isa Omunazaalesi kabaka w'Abayudaaya INRI owuli ensonga eyo ndowooza ogenda nange naye tubuuza ali wansi yaani obanga oli aliko yavaako ku musalaba bamukomera saa 3 saa 9 n'avaako ne bamuggyako ne bagenda bamuziika kaakati ali ku musalaba leero bwatuba ku musalaba leero buno babuyita mu bumenke kyobulaba mu bumenke abamu banoonya simanyi balina enamba gye badduka akasalaba kabakuuma owulira kibi ku kibi mwongera kibi ku kibi kale bennyini awo abaagalwa nze musanyufu nnyo okulaba nti ndi wano kyengenda okwogerako leero abaagalwa kyengenda okwogerako leero kyengenda okwogerako leero kiri
kiri mu kitabo kya kubikulirwa ya olunyiriri essula 17 n'onyosooka katugende mpola mpola agamba bw'ati atya ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibi omusanvu n'ayogera nange ng'agamba nti jangu wano nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi bakabaka b'ensi bwe baayenda naye n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe n'antwala mu ddungu mu mwoyo ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvvoozi ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10 omukazi ng'ayambadde olw'effulungu n'olumyufu era ng'ayonjebbwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empitambi y'obwenzi bwe ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babuloni ekinene nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi ne ndaba omukazi oyo akati ondowooza owulidde omukazi ono gwe njagala okwogerako omukazi ono ngeri eyindi bwe bali n'omwagalwa mu ngeri eyindi kambakobera ekireeso omutawaana kutoola nsi eno ne bagira abeegerezi ng'ate yali abataasoma abayinza okutegeka ekintu nikibaawo nikizimba ensi bantaye abantu mu bwegerese abantu baba mulikuba kuba tibatuuse emikundi batuuka banaga kale ekintu ekyo ne kireesa omutawaana mu nsi omuntu kulowooza nti omuntu w'ekibiina gundi atuuka mu kibiina gundi manaje abo abantu bajja kukola bukole bwa ssente kubanga buli mwezi agabana azakyayogera ogwo mwaka gwakubiri paka 5 afuna miliyoni imeka olowooza dde afuna kale bananga Abannayuganda nze mbale nsaba gavumenti eteewo ku palamenti yaife abataasoma babone bwe tukunkumula ebigambo ebikalamu ebizimba eggwanga okufaanana ife nga bwe tuli otawalinga mu mirimu gy'akaswabuli ow'ekibiina ekyokuna mazima gayini memba wa palamenti tantuuka ku nze mbe naye ate nkolagana n'abantu bale baafuuka nsega abafuzi kakati baafuuka nsega kubabikira kyonka nga balidda n'amamotoka ate agatali gaabwe yaga gavumenti oba oliawo yugi oba tedde oba ki erogi ng'olwo batuukaawo baafuuka nsega mwena mukiidi bakola mulimo ki obwene nena gavumenti eteewo mu iggwanga lyona abantu abategeevu ddala abategeevu ba pianoni leader batulondera ife batuwe palamenti eyaife ebe kumbali awo obe n'abakumbali eyere y'oluzungu ebegale naye yaife abataasome bano mubone bwe tunako okukumula ebigambo ebinazimba eggwanga lyaife ebyombaire kwogera nga ndogera kusinda ku bino mpagaano ebiriwo baba abapoliisi bali kwitagana bonka na bonka bano banaife b'eddiini gundi bali kwita bantu bali kwita batima abantu banamba kobere ekireeta ekyo nkiidi nenda ekyo mukimane yekindeeta nze ano kaswabuli kukikukobera eddiini teyinza kukikukobera eddiini eyinza buyinza nakatono nga bwetalina buyinza kuwonya musaadoli yebabitangako okumala emyaka 40 alina obuyinza obwobutaasoma bwopetero nobulina obuyinza bwakwati yemera mulina yaisa masiya bawuna kuntyo ekyava mu babasuza mwikomera obona ensonga ebaali bakoze mu kibiki awo yene ntagwa omanira ensi okumanako ensi eri mu mubi ate ekiri mu mubi nekyo kyagana nti bakikuza ndowooza ojja ninze omwana iramu okusoma age tubaire menje mu maiso kubikulira sura 17 lunya olusooka ne wajja omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibi omusanvu n'ayogera nange ng'agamba nti jangu wano nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi bakabaka b'ensi gwe baayenda naye n'abo abatuula ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe n'antwala mu ddungu mu mwoyo ne ndaba omukazi ng'atudde ku nsolo emyufu ng'ejjudde amannya ag'obuvvoozi ng'erina emitwe 7 n'amayembe 10 omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu n'olumyufu era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empitambi y'obwenzi bwe ne ku kyenyi kye erinnya eriwandiikiddwa nti ekyama Babuloni ekinene nnyina w'abenzi era ow'emizizo gy'ensi
lekerawo ndowooza owulira ebigambo ebyo ekitabo kyakubikulirwa n'ekitabo kya Danyeri kyabalonde ba mwoyo tokuyagana nga toyidda kwagana muntu wa ddiini oba mukulu ate naatuwa bo bakamukubikulirwa oba mu Danyeri lwaki bajja bakwati Samwiri ekitabo kikuba kiti banogooza ebyamalirira omulimu gwanjo bye bayida baleeta baata mu bantu omuntu yava mu kanisa omuntu yava mu ikung'aaniro lyabwe nga kyafunyeeyo kirala bakola ati muleete esente dda Katonda twemba olwemba nga tusoloza birabo nze kaswabo kisolozanga ku birabo aye abasoloza ebirabo gazansinga mbenaire okusooka mpangaire emyaka emeka bafuire bapulezidenti abambonyabonya Obote ali kulya itaka Amini ali kulya itaka nani bani bano batutwa bonabona lwaki ndogera ekigambo ekyo wulira Bayibuli ekoba nti kitawo n'ennyoko basangamu ekitiibwa olw'ennaku zo zibe nnyingi ku nsi olaba era nga za mukisa maze ennaku nenyikedde amukisa ndese ndogera ekigambo kya Katonda ngaise ekigambo kyenakyo kiyunga omuntu ne Katonda omuntu n'omuntu n'ekkanisa y'owulira ya Isa Masiya eri mu Uganda ne ku lya waayo ndozo gyagana wabona bona bona pagana bawulira nga ekkanisa ya Isa Masiya toyita kwagana yali mu ikomera aye amali mu ikomera baki abamba lingo yedayiro baki oli ku ensonga eyo bapasa baliyo abasheeka baliyo buli bantu bonona baliyo yayo okukola yoki nende ekyo mukimane baza ku mukono gwa Katonda baza ku mukono gwa awomu ku bamalayika omusanvu abali balina obukopo omusanvu najja nayogera nange n'agamba nti jangu nja kukulaga nga bwe basalidde omusango omukazi omwenzi kungwa atudde eri ku mazzi amangi bakabaka b'ensi gwe bayendako n'ab'oku nsi ne batamiira ku viini y'obukaba bwe awo ne ndaba nga nsitudde antutte mu ddungu wano bagambye nti eyo mu ddungu yeesula ebisolo ebigwagwa ne ndabayo omukazi atudde ku kisolo ekimyufu bwe twatwatwa ng'ajjudde amannya agavuma Katonda ng'alina emitwe 7 n'amayembe 10 omukazi yali ayambadde ebimyufu n'ebitwakaavu ng'atonnya butonnyi ebya zawabu amayinja g'omuwendo n'amaluulu gennyini mu mukono gwe ng'alinamu ekikopo ekya zawabu ekijjudde obugwagwa obwenyinyalwa obw'obwenzi bwe mu kyenyi kye nga wawandiikiddwawo erinnya eririnamu amakulu amalala lye lino Babulooni omunene wansi bataddewo nti Roma azaala bamalaaya bonna n'obugwagwa bwonna obw'oku nsi. Nozamulidde ekigambo ekyo ekineeseza obubaka obwo leero kiki tubagamba nga bulijjo nti enkomerero etuuse nga mugaana owulira mwe bulijjo mwe mulayina agamba nti andibwa okubira paapa esimu muwulira kakati ekisoose okwonooneka Mukama kyasoose okusindika mu bulabe obw'amaanyi yentero y'obwa paapa awo njagala okitegeere kiki ekiriyo kati teri mirembe n'akatono paapa okuva ku lubereberye talekulira okujjako oyo gwe bamaze okukuba akawompo n'afa n'empeta ne bagimenya olwo ne baleeta omuuka omuddugavu oba omweru balonde omulala lwaki njogedde ku kino ebintu bye mwekweseemu ne mukwekamu ne tubagamba nga mukweka omwe emitima gyammwe kikyo bigenda kwabuka bigenda kubambula bigenda kuvaawo kakati onookola ki Mukama asindise enjiri y'enkomerero n'era bamalayika omulala ng'abuuka wakati mu ggulu yalina njiri eri Mukama ffe yatandika era gye yalekera abatume yasuubiza nti eribulira mu bisaba bino eby'enkomerero loozi ogenda nange mukwano gwange mpuliriza okyerebwa ng'oli kukyolebwa gy'obadde weesiga kakati ebyo byeyambudde paapa yeeranga nga bw'agenda okufa ate nange ddala kituufu oli paapa weebuuze paapa yasooka lwaki yalekulira lwaki tutandise okuvumbula ebyama ebiri muki ebiri mu Vatikani tutandise okubivumbula kati bwe tubyogerako ne mugamba nti tuvuma amadini g'abantu naye kakati genda maaso n'okugamba nti nigwokubira wuuyo atandise musome obutabo bubiri obwogedde ku paapa akolwaleero akolwajjo n'olwajjuuzi akolwajjo olwokuna n'akolwokusatu kenda okasome bulungi nnyo bukedde so si gano kamunyona ateekamu ebigulule naye bukedde ayogera amazima mumbuli ekiyaawo kiki amakulu gye bino byeri kusoma kakati
ninda omukazi oyo yayitibwa kanisa eyakyama okuva ku mukama waffe Isa Masiya nozogenda nange mu Rumi Erumi engiri kunaku lwa Pentekoste amawanga gonna gakungana okugenda kunaku lwa Pentekoste yagala kitegeere gonna nga n'Abarumi mwebali abantu bano bamala okuwulira enjiri baddayo ne batandika okubuulira ekigambo kya Katonda mu Rumi mu kibuga yali site y'ensi yonna basi kyalira kyali ki monange abantu ogubira ne gubira bunene nnyo ekyavaamu kyali ki kyali bwe kiti olwono kakati kabaka ono bwe bagobye ku ntebe y'obufuzi akyuka bw'ati ayagala kukyukira mu kanisa era ng'alinga omusota olaba omusota gwayogera n'omukazi ng'alowooza nti njogera na musota kazi munda mulimu ekirala nakino bwe kityo bwe kyali ono yavaawo nga bamaze okumugobako obwakabaka bwasooka obwakabaka bwa Rumi obw'ebugwanjuba n'obwakabaka bwa Rumi obwawa obw'ebuvanjuba base awo ne bugenda nga bumenyekamenyeka amawanga gonna ne galwanyisa obwakabaka obwo nga ne Muhammadi mwali ndozogenda nange nga ne Muhammadi yasituka okulwana ng'alwanyisa bufuzi buno ne leero luno kyokulaba nti omukatoliki tomuteekawo muno musiraamu wallahi ojja kulaba kyanamukola ndozogenda nange kutegeeza nga amazima kiki ekikyadirira kabaka ono yalaba aweddemu bamujjako buli kimu kyonna omuzimu ne guyingira mu kabaka ono Omurumi basi ne guyingira mu kisibo kya Katonda ekyali ekitukuvu betuku oba tukuze mu mazima kubanga ekigambo kyo ge mazima kyali ekalisa ey'amaanyi eyali mu Rumi leero wetegereza enjogera yange gye njogera naawe ebisaa biweddeyo kati twogera amazima twatula kama mbaya ebyo byemusaamu ekitiibwa ebyo byonna bigenda kuvaawo bigenda kuswala buli kimu kyonna kigenda kuvaawo owulira ensonga bano bwe musaamu obaseemu ekitiibwa naye munange bwezikiriza weka enjiri eri kukubuulirwa olabe ekkuba eri kutwala mu bulamu obutaggwaawo mutuyita banambi b'obulimba ate mutuyita obudiinidiini ate mumpita karoti kale oba ndi karoti oli bwandyako agira ki azibula amaaso karoti era mulye nnyo karoti yenze kaswabuli kasomeketa koti kwa baasi nga ozibula amaaso ng'olaba ekkubo eri kutwala mu ggulu ogenda nange omukazi ono agambibwa ono kiki kyategeeza omusajja ono bwe yamala okuyingira mu kanisa ng'agamba nti ndokoleddwa n'asembezebwa kazi muzimu gwe gwali guyingira ogwali gugenda okutabula okuleeta emitawaana n'okuzaala amadiini obukadde n'obukadde buli kimu kyonna njagala ekyo bekitegeere abaagala bampuliriza mwenna wulira kyenjogera nawe nga nkulumirwa oli wazibu nnyo kubanga ozibiddwa amaaso go ag'omwoyo oli kyava agamba mutume kyava asabira ekanisa eyali mu nsi enkaafu ya Efeso naye bwemamala okukyusibwa ne balokolebwa agamba nti wempulidde ebiri eyo kyenva sirekayo okubasabira Katonda kirawo wa mukama waffe Isa Masiya abawe omwoyo gw'amagezi n'ogw'okubikulirwa mu kumutegeera ye nange bwe njogera kaakati omwangala olina okunoonya mukama waffe Isa Masiya kuwa amagezi sigano agali ku blackboard abo abali kutuba abali kukola ebintu ebitasaana abo nga bwe ntwogeddeko nti balinga nsega kakate baliwo okugenda we bafudde bano babika bannaffe banabeeredde we babika basookera ku gundi LC5 tiamaani bani bona ne baba kubanga bagenda olwo nakwata ka 15 oba ka mutwalo gumu oba ka mutwalo 5 aya nagenda ne bagamba nti we bali kuziika owulira olwamaze okukwe kukola kwe kyekyo bafuuse ensega kakati tebali kibalina kukola ensi egenda yeeyinooneka boononesi babyesereza gavumenti tebatutuusizaako bintu mu kyalo n'akatono ebiweebwayo gavumenti babikozesa bo bennyini esente bazirya zino bagabana zino ez'obulimba ze batakoleredde na zino ezireeta ebyanalisi biriruddawa olaba ensonga omukulu abiziza no mu magye ng'alaba bwe yabateekamu ebibi nze nabigaana nagamba omukulembeze nti nze saagala bintu bya ngeri eyo era sigenda kuyingira mu bibiina kyonjagaliza leeta butereevu gyendi obuli ensonga eyo ndowooza ogenda nange ku lw'ensonga emukwano gwange omukazi ono gw'owulidde yajja bw'ati ekisabo kyatuuka ono kabaka oyo n'ayingira mu kanisa ng'agamba nti akkiriza kazi nedda nsolo eno ensolo kitegeeza obwakabaka obukaafiiri ye Misiri Babuloni Omeri n'Operusi Obulumi Omeri n'Operusi Obuyonaani Obulumi owulira
ndozogena nange ezo nsolo tetegeera nti ono Kabaka oba ate ono ki kakati olira omusajja ono nakkiriza Isa Masiya yakkiriza nayingira bwe bandi balwanyisa Isirayiri okusooka mu Babuloni nga balwanyisa Isirayiri okugiwamba bagenda ne bawangula ne batwala ebintu byonna by'obutukuvu ne babiteeka mu masabo gaabwe Babuloni